the church? Yes, Your Honor. Is it true you threatened to kill the complainant? No. They are not guilty for all of you for count one. Count two. Kkooti ekituukiridde omusango ogusooka mwena muweegaanye omusango ogwokubiri bavunaanibwa gwa kutambuza okutambuza amawulire agavuma kuyita ku mutimbagano nga kino kimenya amateeka ga Uganda. Abasajja Sarah, Dr. Sefuko, Sheikhat Sarah n'abalala batanakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 Salama Road division y'e Makindye mu disitulikiti y'e Kampala nga mumanyi bulungi era mu mirundi egy'omuddiringanwa omuyita ku mulundi ogwa TikTok nga bulina ekigendererwa eky'okusumbuwa emirembe awamu n'eddembe awamu ne privacy ya Nakangubi Jennifer nga mulina ekigendererwa eky'okumukyankalanya nga muyita ku mutimbagano. Everyone can look at the church. Abasajja omusango gw'okubiri guwulidde. Si kituufu. People can look at the church. Every can look at the church. Sarah, omusango gw'okubiri. Yes, Your Honor. Did you commit your plea of not guilty entered on count two, count three. Omusango ogwokusatu gwa kuvumalukuwemula nga muyita ku mutimbagano kimenya amateeka ga Uganda. Abasajja Sarah, Dr. Sefuko, Sheikhat Sarah n'abalala batanakwatibwa ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 Salama Road Makindye division mu Kampala district nga muwemula nga mwogera ebintu ebitajja mwabiisa ku mutimbagano nga mukuuma Nakangubi Jennifer. Sarah, have you had the church? Never say, never stop. Have you had the church? Count three. Guwulidde Did you commit it? sina kyembaliko. You are not guilty entered. So who are you part of the church of council? You commit it? So who have not heard what you said? Did you commit it? Sheikhat, have you had the church? I've had your worship. You commit? No. You are not guilty entered for all the three of this
questions or board anything else? Yes, what is the estimate of the Abantu abakulembera mu kunoonyereza kwagudde okusabuusa mu bitabo by'omubiri. Copyright contract on base, however, is passed out, not everything is going to be ready. I'll entertain your base when it's here with the Bible, not everything is ready. Nga tulina okusaba okweyongera wabula obutukozesa oba ebizibu eby'efunire